الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sebo Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Galabuzi mukadde waffe omukulu w'abamashekhe mu Uganda lino era nga gwe President General wa Jumani Zukuli Sheikh Abdul Nur Nanuba bakadde bange mwenna bamashekhe Sebo Deputy Katikiro Professor Twaha Kigongo Kawase Deputy Speaker bantu ba Katonda mwenna ab'ebitibwa abali wano bahaji ne bahajat Lord Mayor ba MPs assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero atusobosezza okubanga tujaguza okutuuka ku lunaku luno olukulu olwa Idi Adhuha era nga ntwala omukisa guno okuzaayoza mwenna abantu ba Katonda ne Uganda yonna n'abantu bonna Allah yebale kubawangaza kutuuka ku lunaku luno Idi Mubarak. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala asobosezza bannaffe abali kati mu mikolo gya hijja okuba nti basobodde kubanga batuuka ku ntikkotikko y'emikolo gino era nga tumusaba akkirize hijja zaabwe era yanukule edduwa zonna ze basabye naffe akkirize edduwa zaffe abatasobola kugenda abenga atwanukula era abenga atuwa mu bulungi bwereere. Ffe twebaza Allah abali mu kitundu kino ekyensi titusadde Idi mu mirembe era mu ddembe nensaba tujjukire bannaffe abali mu kubundabunda abali mu ntalo mu bifo nga Gaza, Palestine, Ukraine, Sudan n'ebifo ebitalimu nga tusaba Allah abataase abagirewo embeera gye balimu nabo basobole okweyagalira mu nsi zaabwe era obutabanguko obwo abenga abumalawo n'abali mabegawo obutabanguko obwo abenga abakkakkanya bafuna omwoyo gw'okuteesa n'okukkiriziganya. Bannaffe nga bali e Makka bali mu hijja Uganda yatwala abantu bangi ndoza basoba mu 1,000 ne waliwo 200 tebyasobola kugenda nga wadde niya baali bazireese ez'okugenda okukola hijja ng'era ensonga yabalemesa ti visa tezasobola kukomawo mu budde. Tusaasira nnyo bannaffe abo era nga tusaba Allah abasaasire omwaka ogujja babe nga batuukiriza empagi eyo ey'okutaano. Naye mu kyo nkyogera lwakuba kirimu ekyokuyiga ti ensi ekyuse kino nkigamba bonna abalina enniya ey'okugenda e Makka n'abo bannaffe abatera okusasulira abantu abagenda e Makka ti kati embeera ekyuse. Oba onoogenda bw'oba olina gw'onoosasulira nga Ramadhaani tennaggwako olabanga ssente zonna ozimazeeyo bwe zinaabanga teziweddeeyo n'obanga wa mukisa okusobola okugenda. Abawarabu bakyusizza enteekateeka visa bazigaba obudde bukyali era Ramadhaani bweggwako nga baggalawo. Kati alina enniya naawe asuubira okuwaayo omuntu ssente ziweeyo nga Ramadhaani tennaba oba si ekyo ajja kugenda mwaka oguddako. Tusaasira bannaffe abo abatasobodde genda nga enniya zo zazze naye Allah obulungi bwamu ekyo kyakugeredde ndowooza nabo bajja kufunamu essanyu mu ekyo okubanga tebasobodde genda. Omwaka ogujja January 26 tujja kuba tugenda mu kulonda. Kati saawa eriko ya bano bannaffe ebyobufuzi okubanga beeteekateeka okugenda mu lwokaano olw'ebyobufuzi. Tusaba kukunga bannaffe bannayuganda mwenna ti ebyobufuzi nga bizze mu byenyigiremu ku mitendera gyonna era mulabe nga buli omu empapula ze ntereevu era ng'omwaka ogunaatuukira ogwa 2026 ng'ebikwogerako binaabanga bikyali bya mulembe musobole okuba nga mukuba era mwenyigira mu kalulu. Tusaba abantu baffe timutunuulire bonna abeesimbyewo mubeetegereze mulabe ebisaanyizo byabwe
mulabe nti bye bayimiriddeko bye mwagala bibenga bituukibwako mu ggwanga lyaffe Uganda. Era nga tubasaba naddala abavubuka temukuume emirembe, mukuume empisa, temwenyigira mu bikolwa byonna biyinza kuleeta butabanguko, wabula muwagire ku mwagala era ensi yaffe etambule mu mirembe nga tewali kizibu kyonna. Okulonda kujja ne kugenda, tewali okulonda lwaki kufuuka ensonga ereetera abantu abamu okufuna obuvune, okukubwa emiggo, okusibwa oba n'okufiirwa obulamu. Akalulu kajje tukabeeremu era tukayitemu mirembe. Ekyo nga bwe tusaba abavubuka n'abantu bonna okutwalira awamu, njagala okusaba bannaffe abalina obuvunaanyizibwa okutukuuma n'ebyaffe, ab'amagye oba bamukwata mundu, poliisi na buli kitongole kyonna, ti nga bwe tusabye abantu okukuuma empisa, nammwe mukuume amateeka, mukuume empisa, muleme kutulugunya bannayuganda, muleme bakuba, muleme kuteekawo mbeera ya bunkenke erimu okutiisatiisa, okulonda kya bulijjo. Tewali nsonga lwaki kiteeka bannayuganda ku bunkeeke. Ekyaliwo ekawempe kyatumala, tusaba kireme kuddamu era okulonda kujjenga kuggwe mu mirembe, era buli mwaka oba buli bwe kujja tube nga tusobola okwenyigiramu nga tewali lutalo. Tujja kusaba bakama baabwe abali ku ntikko babe nga balaba nga ebiragiro bye babawa bya kuuma mirembe na butebenkevu, si kutulugunya bannayuganda. Njagala nnyo kutwala omukisa guno okusiima pulezidenti w'eggwanga. Wiiki singa 2 emabega yazze mu lwatu ne yeetonda olw'ebyo bye yalabye ti si bituufu ebikoleddwa ebbanga lyamaze ng'atukalakata ng'atukulembera. Njagala nnyo okumusiima nti kyabadde kya busajja bukulu okumanya nti waliwo ensobi ezikoleddwa era ensobi zikolebwa bantu. Kale ekyo munnaffe tumusiimye nnyo olw'okuba nti yasobodde okwekuba mu kifuba n'amanya nti waliwo ebitagenze bulungi. Naye mu mwoyo ogwo gwennyini gwe yakoze ogw'okwetonda, tumusaba abenga agezaako nnyo okutereeza ebyo bye yalaba ti ddala yabisobya, abenga abitereeza eggwanga lyaffe lisobole okweyongera okutambula mu maaso. Tusuubira nti mu mwoyo ogwo mwennyini ajja kugezaako okutegeeragana n'abo abamuvuganya, ateekewo enteesaganya ez'omuggundu ezannamaddala, babe nga batereeza ebyo bye balowooza nti tebitambula bulungi. Era mu mwoyo gwe gumu ogwo ogw'okwekuba mu kifuba, ndowooza nti ajja kulagira abasibe bonna abaasibwa ebyobufuzi babe nga bateebwa nabo basobole okwegatta ku ggwanga lyaffe Uganda. Ndowooza nti mu mwoyo gwe gumu era ajja kulagira bonna abasibe abeetaaga obujjanjabi nga Edi Mutwe baweebwe obujjanjabi. Tetugamba nti bagibweko emisango naye babeere mu kaguli nga balamu era bonna babe nga bafuna obujjanjabi. Tulowooza era nti mwoyo ogwo gwennyini ajja kulagira ng'aduumira amagye ag'omu bbanga, ku ttaka ne mu mpewo, abe nga agalagira gakuume nga emirembe mu biseera byonna ebyokulonda n'ebitali byakulonda. Balemekeraawo okutulugunya bannayuganda, okubaliisa akakanja, ebyali ekawempe bireme kuddamu mu kulonda kwonna. Uganda ebeesobola okuba nga egenda mu maaso. Tulowooza nti alina obuvunaanyizibwa bungi nnyo ku nsonga eyo, kubanga omwaka guno emirundi 2 tulabye bamukwata mundu nga bakubagana. Ab'amagye ne poliisi bakubagana endejje, ab'amawulire bano batulaga ebifaananyi, naye nga tulowooza nti buli omu abeere mu katala lye aleme kuyingira lya mulala. Neewakiso era awawaddewo okulwanagana kwe kumu, kye tulowooza nti kiteeka bannayuganda ku bunkenke
ekiteetaagisa. Emirimu gyabwe kutukuuma n'ebyaffe era nga tusiima ebyo bye basobodde okukola ebbanga lye bamaze nga bakola. Akasembayo olwaleero lunaku lwa kujaguza, lunaku lwa Idi. Idi eno ya Dhuhiya, ya kusaddaaka, ya kugabana ako koolina. Tusaba abantu ba Katonda mwenna, naddala mwenna abali wano bendabako mwesobola, muddeeyo musale Dhuhiya olwaleero, enkya n'oluddako, naye musinge ku abo abateesobola. Musobole okubanga olunaku luno ddala amakulu gaalwo gatuukirira. N'ekirala kubasaba nti Allah bw'aba akuwadde tukendezeeko ku bukodo, tugabane ne bannaffe abankuseere nabo basobole okubanga bafuna. Njagala nnyo okusaba bannayuganda bamanye nti Dhuhiya ebakakatako. Kyennyamiza nnyo okulaba omuntu eyeesobola nga naawe okuba essimu nti oba abatake baleese ennyama, nnyama eyo y'abanaku mujje esonyiwe. Ne baba bagikuwadde gigabe, si yiyo, toli mu abo baweebwa ssaddaaka, oli mu abo abagaba. N'ebigambo ebyo mbaagaliza Idi ennungi era mbaagaliza okusanyuka n'okuddayo mubeere n'abantu b'omu maka gammwe nga buli kaseera era musobole okujaguza n'okubeera n'abantu bammwe. Wa kullu am wa antum bi khairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ndoza General Museveni awulidde boosibidde obwerere bate tujja kuwulira okwetondaako bottidde obwerere botulugunyiziddwa obulisinza obwerere. Always asking for an English bite. I wonder why they don't ask for a Swahili bite. Today, as we celebrate Eid al-Adha, I take this opportunity to thank the Almighty Allah who has given us the gift of life, who has enabled us to celebrate Eid al-Adha. We pray that the Almighty Allah accepts our dua, and also we join our brothers and sisters who are performing Hajj and seek Allah's indulgence that He accepts their Hajj. In this part of the world, we are very fortunate that we have performed the Eid al-Adha in levels of peace and tranquility, but we should remember our brothers and sisters in different parts of the world, like Gaza, Palestine, Ukraine, and Sudan, who for the several years that have passed are in a state of war. We seek Allah's help that they may get over all these issues and also live in peace and tranquility. Like we said before, Ugandan pilgrims numbered over 1,000. Unfortunately, there's also a big number of over 200 people who are left behind. And the reason why these people were left behind was because of visa issues. It was very unfortunate. We sympathize with you all. But let this be an issue so that next time we rectify